waliwo abantu batekululwa emiteeko ng'esatu mu kuyisa abakadde ababiri obulungi. Waliwo omuteeko Allah gwe yasaasira n'amanya obulungi bw'abakadde ababiri obulungi fi hayatihima wa ba'da wafatihima, nga yagutegeera mu bulamu bwabwe n'oluvannyuma lw'okufa kwabwe. Ogwo muteeko gwe gusooka era gwe gusinga. Ne wabaawo omuteeko ogwokubiri ogumanya obulungi bw'abakadde fi hayatihima, nga amutegeera akyali mulamu, bw'afa n'amwerabira. Ne wabeerawo omuteeko ogwokusatu ogwo ogutaategeera bulungi bw'abakadde ababiri obulungi nga bakyali balamu, bwe bamala okufa ne bamusomera n'ategeera n'ayisa bulungi abakadde. Ogwo kyengutegeddemu ante ffenna tuginako omukisa. Buli muntu alina chance. Amakulu nti wemba saamutegeera ne muvulunga bw'afa n'entegeera nti eri nali ku nsobi, eno yo oluvannyuma lw'okufa kwe nkyalinawo omukisa ogulongoosa. Kati okuyisa abakadde ababiri obulungi mu bulamu bwabwe ekyo kitegeerekeka. Naye obayisa otya obulungi oluvannyuma lw'okufa kwabwe? Ekisooka as-salatu alayhim, obbasabira. Era hadithi ng'eri mu al-adab al-mufrad lil-Bukhari, Abu Hurayra ategeeza n'agamba nti turfa'u lil-mayyiti darajatuhu, omufu bamusitula eddaala ne mu kaburi gyali, n'alaba nga asituddwa eddaala. N'abuuza nti ya rabbi ayu shay, omulezi wange kiki kino? Ne bamugamba nti waladuka istaghfara laka, omwana wakusabidde Allah akusonyiwe. Eriyo abantu olwaleero nga baafiirwa bakadde baabwe nga bakyayina alaaka nabo, wakyaliwo akakwate wadde ng'omukadde yagenda, rabbi ighfirli, ayi Allah, n'osaba. Ekyo tekyetaaga nnyo maanyi mangi. Musabire alal aqal, kale musabire mu swala emirundi 5 gyokka. Buli swala yo kiteekemu. Eri gyali mu kaburi amanya nti omwana wange afaako, amawanga ago bagamuleetera, waladuka astaghfara lak. Sekanti kati obuzibuzi nyinza okuba simanyi istighfar mu Luganda kiri ate ekigaana okuvuga emmotoka yo ngo ayi Allah nsaasira, saasira bakadde bange nga bwe bandeera nga nkyali muto. Ekyo kirinako obuzibu. La yushtaratu okusabira omuntu nti luwarabu. Kati ekitegeeza nabwe ekyo si Luganda lwokka, nabwe ekyo si Luganda lwokka, almuhimu mu olulimi lwonna. Kati ekyo ekisooka as-salatu alayhima, nkifunye naam, okubasabira bakadde baffe. Ekyokubiri seka nosonyiwa awo towo lafudhu yeyawulidde mu istighfar, gwe almuhimu tuukiriza okusabira Allah asonyiwe bakadde bo. Nkufunye kati ekyo gwe kenyini ofunamu, obalibwanga oyisizza mukadde obulungi, ate naye ne gyali afunamu. Naye kikwewuunyisa abantu bajjukira mu mwaka olunaku lumu, ate abagenda okumusabira tebayi ebifaako, bo babeera eno bbali, bo batudde eri. Ani asinga obulumi, ani amanyi qiima, kugamba value ya mukadde okusinga nanyini mufu, kugamba bo batula eri mu abantu bagenda ku wallahi taata emwanyi zino yali azirabiridde bulungi, bali ku mwanyi olunaku olwo ate nalwo terukola kulw'ensonga ni bannanyini bo babeera eri. Tata bwe yafa wakawani wafa, tata bwe yafa wano, mama bwe yafa wandi wakyakyali bebabamu. Ekitone nnyo omuntu eyandibadde alumirirwa bakadde be, yandibadde kale emirundi 5. Ekitone nnyo nga najjo gyeswala seka kati nti wawo kyolese nzira bakizito yemu ndi awo nze kennyini sisaala. Kakati atata saala ayina havumu, atasaala toyina mugabo mu Busiraamu. Allahu akbar, Allahu akbar. Tudde ku bakadde kulw'ensonga nti awolereza n'asabira ateekeddwa okubeera nga naye mulungi. Kati olwedde ono ye kennyini alina emisango gye, kati ate ayinza atya okubeera nga ow'emisango atazze okuyeeyimirira omuntu bamutuwa afulumye. Allahu akbar. Kakati
ekikulu kya byonna nkifuna twerongoose tusabye tekiriko kaseera tekiriko kaseera wadde olunaku wadde omwezi kiri mutulaka waladuka istaghfara laka sheekh kitegeeza newembeera ku booda nemulowoozaako bwomulowoleza saba nkufunye sinafuna sente zireeta mmere simanyi biki ekyokubiri asadakatu lahuma okusaddaaka nga obusaddaakira bakadde bo waliwo obwetaavu nobeera nga okola ki nowaayo neniyayo ewaayirayo bakadde bo empeera zigende gye bali era kyova olaba nti nno omusajja yajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti inna ummi iftalatat walam tuusu mama wange afudde tasobodde kulaama afayanfauha kimugasa okubeera nga musaddaakira olw'obulumi bwe yayina ku mukadde we fatasaddaka bikhiraf yasaddaaka ennimiro y'entende ku mulembe gwa nabbi yali nkulu nnyo bwe tunuulira Saudi ng'ebwefaanana abantu bawangaliranga ku ntende kya muwendo gye bali naye yali nkulu nnyo mu kiseera ekyo omusajja n'agiwaayo lillah ng'agiweerayo mukadde we gwampuliriza mukadde we kiki wali omukoledde n'ogamba nti kino nkyenyumiririzaamu nga tubikoledde bakyala baffe ne bakadde bafu kegamba nga bwetulina obusobozi bwakyala baffe n'abakadde bali be basinga okukakatibwako gye tuli be bali awula ekitegeeza seeka mba mutuufu ogamba nti mbadde n'obukadde 10 ajati wange yaŋŋamba mugulira akamotoka neŋŋamba nti ajati wadde simugambye neŋŋamba nti enniya yangireese kanziteeke kutuzimbe masjidi mu kifo ekimu oba tuziteeke mu ssomero lya Qur'ani omukyala ndi mugulira kyansabye omwaka ogujja nga nfunye mba ku kituufu oba ku kituufu kubanga oli mwetaavu gyali minal asafi ashadid ekiruma ennyo olwaleero be bakadde okubeera nga baaleka ettaka nga baalirekera emizikiti abaana ne bajja ne balwanagana n'abasiraamu ne bajjako bali beetegekera ne baleka batereze ekkubo lyabwe bano baliggala kati embeera efaanaganako bwetyo kati kyandibadde bongerayo bwongezi naye ate bajjayo bali obwetaavu bwe balina ku ebyo bali gye bali beetaavu